mukyala wa Lukwago ate yabadde ki mukyala wa Lukwago gwamusinze mukyala Zawedde Nalongo gwamusinze ate yakoze ekibambi anti Zawedde gwamusingidde yaleese akajjanja ka kapa katya kapa olulaba omulaalo ng'akutte ejjaaga agenda okukama kapa yeesooka okufubutuka ng'eddukira ki anti tukibuuza gwe batagenda kukamuddukira ki nga bwe bagenda okukama basigaddewo kati Nalongo abaana babadde batuufu muwa social media yonna emukuba okufa bufu abadde mutuufu Nalongo abaana mutusaasire abaana babadde batuufu okuwa ebibyo Nalongo abaana babadde batuufu tebamusaasideko bambi bamukutte Nalongo gwamusinze Nalongo tosobola kutunula mu kazindaalo n'ogamba tebafudde ku bba wange baba opposition ya leero wakitegedde buli omu ali ku lulwe ulidde kati yabadde ayagala tweyambula engoye oba opposition teyakoze kimala yakoze ekimala nze okumanya natidde abantu babanjiza Lukwago olaba ne fulufiga ono atategeera bw'olaba fulufiga atategeera naye atuuka ku extend ebanja Lukwago kitegeeza abantu mwabadde mu kizolo kimu nga mu binyeebwa omutabulamu mpulunguse mwabadde mu kiwenga ekidoli kiriwa kino ekyakunamira ensi kisa kya Mukama nakirabye ate ekyo kyagambye nti Lukwago alimba tebannaba mukwatako naye kati ekyo kyabijja ku feesi kyekirina olubuto kiringanga kiriya biki tekisobola nakukola dwaming ku lubuto kati oyo ayogera ki agambye Lukwago alimba anti tekirina magezi omuntu yenna ow'amagezi omulabira ku mubiri gwe gwe kisa kya Mukama tosobola kukola dwaming ku mubiri gwo ekibuto kyonna kijjudde agawuka kati onootegeera ddi omuntu w'amagezi osookera ku bulamu yeyambula kyeyambula nekikunamira abantu nga kyonna kikyafu okukamala kyatukuba ebisiraani kati Nalongo wa Lukwago kiki yabadde agezaako otegeeza yabadde agala opposition ekole etya anti nange nakimubuuzizza Nalongo abantu bonna babanjizza bbaawo Nalongo ensi n'ensi yabanjiza bbaawo twebaza n'aba movement nabo bagezezzaako twebaza aba movement gwolaba fulufiga gwolaba nga atategeera naye yabanjiza Lukwago kozi nalabye Joel Ssenyonyi yatuliza press conference ku parliament n'ababaka ba opposition ne bavumirira ekikolwa era Jason yagambye nti muwozi kati ekituuse teeka wali uniform y'amagye ojje tulwane directive y'obufuzi oba owulyango oyagala byabufuzi abopposition abalala bonna obudde buli ali ku TV buli afunyeko wabula mu kooti abakanso ba Nupu babadde nalabye kanso Muyizi ng'akwasaganya ne Lukwago ne Sseggona ng'akwasaganya ne Sseggona Nambooze yabaddeyo ng'aba opposition kati Nalongo yabadde ayagala ki ekisinga awo ate gundi Nalongo bamulyose Nalongo tetuwagira buwagizi baana abo naye abaana banyiivu bakwata mukyala Kyagulanyi babi ne batuuka n'omuwambula engoye nga tewavaayo nga banoonya Kyagulanyi bakwata Olivia Lutaaya nga tewavaayo bakwata Doreen Kayijja ne kakati akyali musibe nga tewavaayo bakwata Sauda Madada nga tewavaayo bakutta abakyala banno bonna ng'obadde tovudde bakwata Sala Bireete nga tewavaayo bakwata Ingrid Tulinawe nga tewavaayo bakwata Doreen Nyanjula nga tewavaayo bakwata Nabiira bakwatako Bubinyo Nabiira Nalongo bakulyose kalyonsomiro okimanyi nti wano mu Kampala tulaba nti road mayor amaze emyaka 2 wano 15 gyaba road mayor 5 gyaba MP naye okimanyi nti omuntu ali mu Kampala n'amaze emyaka egisoba 2 oyinza omubuuza nti mukyala wa Lukwago ame bwafaanana tamumanyi mukyala wa Lukwago akoma kulabika nga Lukwago alayira okulayira lwe kuggwa kuba naye abeerawo wali naye direka n'asirika bwe kiri kati oddangayo n'osirika
kati ala ntiyetaaga okwogera omanyi nti oyo omukyala abadde ku consolidated fund era newuunya Katonda alina abantu abamu baawa obulamu obulungi omanyi nti Lukwago ne mukyala we bamazeeko emyaka 15 nga tamanyi we bagula mafuta bwe kiri nga tebamanyi we basasula ddwaliro ng'ate bakuumwa na bakuumwa ffe tetulina wadde atukoma wadde tukuumwa mayinja ffe tetulina wadde wa mayinja temulina wadde wakasaale nemubeerawo okimanyi nti bajeti ya Lord Mayor ne mukyala we bamuteekerako ensako mukyala we tebakoma ku nsako bamuwaayo ne maidi bamuwa bamaidi babiri mukyala wa Lord Mayor aba ne maidi ewaka babiri nga KCC ye musasula kati yoyo omukyala avaayo n'atulekanira essaawa mu byonna byonna bibadde otavangayo omanyi nti ye talina waddeka oba nti kyoganizo ky'abakyala alabikiddeku talina ate oba nakukunoonya kalulu nze siraba ng'anoonyeza bba akalulu bwe kiri talina nawagamba nti leero yakyalidde ku bakateeyamba leero yagenzeeko eruzira leero asibuludde ku basiraamu Naalongo baakulyose era nze ndi ttiimu baana nabe yekolera nga agamba Naalongo tujjeeko akajanja bakutte nga wano abakazi batuuse n'okufa abamu bafudde kati baka Waiso abo bafudde muka Kibalama yafa muka Damuli yawuyo yafudde abakazi badde nga bakwatibwa jjo na luli tokolangayo wadde ka statement tojjangako wadde ubuuze towandika nkuwadde ku mikutu gyo guvuuyayo tonogamba nti opposition teyambye ebbaawo ate Naalongo no yamanyidde abantu balyose ne bakuwa taziika tayabya nyimbe ulidde oba ne wabwe tafiisa ndoza ne wabwe tafiisa gwalawudde konti Lukwago agenze kuzika ku buko Naalongo ddangayo n'oleeta akajanja abaana bamperedde Naalongo era Naalongo munnamawulire n'amubuuza kiki olifa teweerabidde agaga asigala kwerabira abaana ba YouTube bawadde Naalongo bamuwadde emmere ye ndi ttiimu baana ensonga y'abaana yabadde ntuufu 100%. Nate Lukwago musajja wo. Anti Lukwago ndi mabega we era muwolereza. Naye ate mukyala we simuwolereza. Ku kiyakoze. Osalawo osirika sirikira ddala. Sirikira ddala. Kuba yalinga yagamba nti amawule kangaveemu. Sijja kuganyega. Kati bine byate byazenga bino. Oyo mukyala wa Lord Mayor Lawyer Mulamba. Mukyala we Lawyer naye. Ani gwe yali azze n'awolereza. Naalongo totuleetangako kajanja abaana balyose ne bakuwa era neebazizza nnyo abaana bakumpeeredde naye bakyala bannabyabufuzi abamu tubalaba bavaayo Babbi Kyagulanyi tasirikangako abadde nga avaayo nga tumulaba ye baani abana naye abana basirika abo baba baseguna mune tubalaba abo bonna era ndowooza bayigire ne ku kya Naalongo bwe kiri Segula naye wakwatibwanga mukazi wa Segula tojjangayo omutwe ngoleeta akajanja Mpuuga naawe kyekimu kubanga nasirabanga mukyala Mpuuga mu struggle Semuju mukyala wuyaani mubadde muswaga emyaka egisoba mu 3 bakazi be mwaba kati we mutuuka nga mufunye obuzibu temutwasamira abakazi tebatuleekaanira era kyabadde essomo ddene nnyo eri bakyala b'abannabyabufuzi ne babbaabwe ku bannabyabufuzi abakyala ate atayagala mukira gwa nkima mukoonako mazina ga nkima atayagala mukira gwa nkima mukoonako tojja mazina gaazo anti enkima ezina ekola bwekyo mukira kati Abaganda kyebava balugera nti atayagala mukira gwa nkima mukoonako tojja mazina gaazo naye alimba nnyo mukyala Lord Mayor asirika nnyo emyaka 15 gwe nga abantu bakulaba kukulayira kwokka myaka 2 yabadde alowooza nti Babbi talina bamuzaala Olivia Lutaya talina bamuzaala mumbejja mpula yezaawedde zaalwango zaawedde atwala eri obumbejja ye lwaki yafubutuseeyo naye nze nkyagala just kumanya yabadde ayagala opposition ekole ki nange kyambuze opposition yakoze ekisoboka kyonna bantu babanjiza Lukwago buli muntu yadde alina obusobozi yabanjiza Lukwago era wano wetwebaliza abantu bonna bannabyabufuzi bambi n'aba movement tubeebazeeko wadde batubonyaabonya kanneebaze ku full figure olidde full figure nkwebazizaako nnyo abalabye nti kyakwata Lukwago kikyamu kanneebaze ku media houses zonna
Nabena kino ekikyala ki Mama Janet kino ekyeyita Mama Janet nakyo kyagamba nilukwago ati nga mukwata bwe kiri Mama Janet ate no kikwano kyange muhaye beti baye muhaye beti Mama Janet nkwebazizza nnyo kanebaze kabuba YouTuber zonna nalabye eyakasuku eya Sayimo eya zonna nene kutuli neno yenyinyi kwe tuli nayo yebaziza nnyo eya Hope Mukibi bonna aba YouTuber bonna nti kwa gabana ngazo mukwata wachi aveyo jali mujeyo era pressure abantu by the way pressure abantu je bataddewo ye yali sidu kwago no musesema munnaku bwe kiri oyo kwago badde bakyamukuba badde bakyasobola kumwekozesa duyiro omudeyo jiyaba bolaba bamwambaza gundi bazita zitya pampa bamwambude ne bamwambaza pampa ngine asajja bunga bakamba ne kati togenda ate kwebaza ne mama Muhozi ani mchala Muhozi anti Muhozi atugambye nti lukwago kumujjeyo yabadde amutadde mchala we amwagala nyaganyo lukwago era mga amulukwago mujjeyo lukwago mute munchikoze kulwa mchala wange lukwago mubaddiza mchala nizo mwebaza mchala mama Charlotte Muhozi tukwebaziza nnyo kubanga batugambye nebbawo tetumwebaziza ebbawo tetulina kyetumwebaza negwe isiba noti ya jeno nze navaako dda kwazi wangambye nti President Musabe kyatutuusizaako tetukyalinamu kutegeera twebaziza mukyala Muhozi nebbawo tetumwebaziza tetusobola mwebaza naye gwe omukyala tukwebaziza kati omukyala bw'avaayo kyakoze gyekiri nti yimbula lukwago yimbula lukwago yakoze statement tetumanyi bwafaanana nati sitwalabye obubaka naye gwe mukyala wa lukwago obadde n'omukisa ogufulumanko public ekumanyi ye mukyala wa lukwago neme ebadde emenya abantu obadde luddawa nga bawo ye road mayor mukyala wa lukwago amataba mu kibuga gabadde gatwala ebintu by'obusuubuzi obadde luddawa nga bawo ye road mayor obadde luddawa polisi ngetulugunya abakazi eyola abakazi batulugunya bakola ki gwe obadde luddawa nalongo bakulyose naye temwamusaasidde mu ngaali munaku yabba yaleese akajanja ne mumuwegemerawo awo wennyini ne mumuweerawo bibye bakiri mwani badde mugaa katugwe katukutereke omwami wasooka ave mu bino byalimu abaana ba YouTube batereka wojjira we bakuweera bakuwokya ne mama bamuwadde olabye yeekolera yeekolera zinamulabako tolaba kuyekolera ate Shadia wa Bobby naye yamuwadde Shadia nyumira nnyo bana I love you Shadia bane Shadia nyumira era nze munnamawulire nambuuza muntu kigwoyogomba ku YouTube bane njagala Shadia njagala Shadia wa Bobby Shadia nyumira zolaba siita ku lutalo lwe asubula entalo azigula ate beyi rayisi n'olukulemeredde yalwambala Shadia nkutumidde nnyo nkwagala nnyo olifaani wange tonaba kulaba kuyeekolera yeekolera ate kano kagundi Lingiraiti Luwiraiti sinaba kulaba naye alaka naye yalumbye Luwiraiti sinaba kulaba abaana abanyumira ku YouTube okwo bamuyitaani Sengasidi simufollowinga oba otya kumalawo makaago simugiraki tomufollowing nze njagala nnyo Shadia ne nani ne Luwiraiti Luwiraiti abaana babeera okwo waliwo ne Barista Timo oyo simufollowinga ate awologo bayita Axi boss something abo bonna sibamanyi naye yali nnyo wa struggle nelwakuba katakyawulekeka nnyo kati badde nonyano yeekolera oba yono wano yono wano mutuuseeko yono yeekolera ng'agamba nga yate naye ali kuddamu mukoomukulu nti mukyala Lodimea yakoze bubi nnyo ne mukyala Lodimea yakoze bubi yakoze bubi ge mazima ekisooka yandisoose n'asiima abantu abaabeereddewo bba bwe kiri kubanga abantu balwanye ku kyalukwago abantu tebaasirisa NTV yakubye sitole ku sitole banne twebaza NTV
banne twebaza NTV banne twebaza NTV banne twebaza NTV banne tetumanyi kye tuga kusasula NTV banne mwebale nnyo mwebalire ddala ba NTV bakoze ekisoboka kyonna okulaba nti babanja omuki babanja omusajja aveeyo yonna gyakola ki aveeyo yonna yonna I mean ye okakananga era bamaze ne bakola ki bamaze ne bamusesema opposition kijjoyogerako gwe muutali kimwa yekolera ekigambo kyali badde titwali badde so si mwali badde baani abaali badde nga gwe tobadde opposition gobadde ofumbira mufumbire nga toli opposition gwe njawukana ki z'oyogerako ze tulina okusooka okugjako gwe z'oyagala okuteekawo era oyagala tukole ki ekisinga bye twakoze mukazi munnange nno naawe onaaba muyombi buyombi bimeka ebibaddewo naddala mu kibuga ekikulu Kampala omwami wo kyakulemberedde emyaka 15 nga tetuwuliranga ku ddoboozi lyo era njagala nkubuuze bantu bameka b'osobola okulaga ekifaananyi kyo ne bakugamba nti ono ye mukyala wa Lord Mayor akulemberedde ekibuga emyaka 15 yeggwe n'abakyala w'ekibuga oba yeggwe First Lady w'ekibuga abadde okumala emyaka 15 ebitundu 85 ku buli 10 eby'obuyumba obukooneddwa wallahi biwadde bw'abakyala banno situwuliranga ku ddoboozi y'omukyala gwe mukyala munnoomu bwe baali bamutikka n'ebintu bye n'omwana we omwana yafa situwawulira ku ddoboozi lyo bakyala banno babatikkira amasigiri gaabwe babatikkira emivumba gyabwe babatikkira ebigundi byabwe ebintu byabwe ne babitwala ku sitewolo situwuliranga ku ddoboozi lyo golowooza lw'osoose okufiirwa abantu lwe baba bafa oba lw'okitegeera nti abantu bafa tega CBS ate ababikwako be batono okusinziira ku muwendo ogufa gwe omala emyaka 10 nga toziise leka kulowooza nti abantu tebafa era bw'ofiirwa n'olyoka olowooza nti gwe asoose okufiirwa si gwe aba asoose okufiirwa mukyala Lord Mayor eyo y'embeera gye tubadde tuyitamu okumala ebbanga nsobola okuandastandinga obulumi bwe era sizze kunenya naye y'embeera bannayuganda gye tubadde nga tuyitangamu ebbanga ate nga n'ebisinga bibadde nga bigwa mu kibuga omukulu omwami wo kyabadde akulembera nga takoma kikulembera nga n'emisango egimu egyefaanaanyirizaako ogugwe kati yabadde agiwoza abadde takugamba nga bwajjeeka wajaludde abadde takubuulira nga wajaludde kati era eddoboozi lyo gwe walowooza terina mugaso bulibanga bulijjo terina mugaso lino nnyo ekikati kisima yeekolera agamba nti mukyala Lord Mayor gw'obadde walabulira obadde mu holiday obadde mu vacation okolera mutuufu nnyo gwe bibadde bigenda maaso mu ggwanga gwati obiraba weekolera mutuufu nnyo n'abaana ba midiya abaana ba YouTube nabo batuufu nnyo mukyala Lukwago gwamusinze emirundi 10 mukyala Lukwago gwakusinze emirundi 10 oddangayo n'otabaala abaana oddangayo bannange tagenda kuddamu kumanya tagenda kuddamu naye nze kyamunumyeko kyokka yandisoose kwebaza abakoze eki abayimidde kubanga ensi yonna teri yasirise eba yabadde ayagala opposition ekola eki mugende kukuba mweyambule yagala mugende mugwe mu bulago bwa jeno obadde ayagala ki kyannemye nange obadde ayagala bomu palamenti abaka bafulume ebweru kuba buli omu akyebuuza buli omu akyebuuza ekyabaddewo kati so ebintu ebyo bwe bitwe byabadde naye ennyini akasite kirungi naye akimanyi nti talina kyabadde yenyigiramu bino agamba obulidde lwentegedde enjawukana simentu ziteeke emabbali ebiki ani yamugamba nti Lukwago alina gwayawukana naye bonna ba opposition ate mukyala Lukwago ayige waliwo ekintu kyajjanga kirya olinaga nze siri musiraamu bwe kyali abasamu kyate nze siri mu katoliki bwe kyali nti ate nze siri mu muganda muyige bwe kigwanga ku muganda situkiramu bwe kigwa ku munankole situkiramu bwe kigwa ku mugisu situkiramu
kitukwatako ffenna kubanga kino kiri atabaala bwekirya ono bwekirya neyatambudde bwekiri asigadde waka bwekirya nayatambudde bwekiri so Nalongoza wedde tukusaasiddeko anyenze simusaasidde aze musaasidde munaye omwami okubuzibwa mu mbeera eyo nze nasaasidde bbaawe yeka nyenze simusaasidde kasa yaleese endowooza entegeera gwe n'omuvaako toli ku bantu bategeera kyenkanidde awo bategeera bwe bati kale ebyo bwe bito bibiri Lord Mayor ali mu Nankani bamuzza ku Mande mu kooti bamuyunze ku musango ate ogwawolereza ye omusango bagutumye mbu yamanyaako nti Besigye ne banne balina olukolo lw'endegula gavumenti naye n'atategeezako kuba buyinza so jeno bwate bwatambuza owaaye mbu palamenti eyisiza ekiwandiiko ku mpuuga dayiraako palamenti eyisiza ekiwandiiko ku mpuuga aganya okuzzayo emmotoka y'obwa komishona naye bannaye omusajja simanyi mmere gy'alya ni mpuuga abadde ki passport aganya ogizzaayo eno eyekikungu n'emmotoka agiremedde nze juzi yani newawannamoolye gwe nga mpuuga yampitako ng'ali mu mmotoka yeevuga ninja kukiika mpuuga emmotoka ng'oli mukiika yaki nkiraba ngali bwe yampitako nje gikiika oba eyange eggwawo eggwewo palamenti ejje omugambe ntwagala mmotoka ya gavumenti nja kukiika mpuuga emmotoka ate alina omukazi wane Sentema nti abaalaga alina omukyala wane Sentema ayitawo nnyo wano ku munaku ayitawo nnyo asula Sentema tajasula Masaka yavaayo asula Sentema asula Sentema alinayo omubiri alina omubiri Sentema naye emmotoka bamuwandiikire bagambye bamuwadde obasaawa simanyi ensaavu meka emmotoka palamenti ng'agisizaayo abo abasajja balya mmere ki kati bo baali bamanyi kyengeri gye bayingira gavumenti nabo bafuuse gavumenti baali bakolera nkolere kati bampuuga bo baali bamanyi engeri gye bayingira gavumenti nabo bafuuse gavumenti naye lwaki abatazaayo emmotoka abo abasajja tebakyaswala Joel Sonyonyi yali olunaku lwe yalayira luyazizaayo nagamba waye nze emmotoka sizange nze mbadde loopu banaziddamu ne bazinziriza buddiza babanayongedde kale wulira palamenti bwetuuka n'okuwandiikira abo abasajja babiri era ab'e Masaka mwatuyamba nnyo gy'aviira watuyamba nnyo mwatuwonya oba nkiyite kiki gy'aviira ogwo mulimu yagulimu ne Namayanja omusalamala banne omusalamala nkwagala nnyo omusalamala oyo nno mwagala afa ku bantu Namayanja mulungi maama we anize engeri gyalimu omusayi gwa dipping abantu abali omusayi gwa dipping nkola zaabwe nzimanyi ate enkola ye ennungi nnyo ya Namayanja Namayanja Idi tekubulanga asindika ku simu Namayanja ogendanga nga akasimu kagize olugijjako bw'ati siyayogeza eddembe siyayogera olyotya isima wafunye dda wiikendi isima leero nga ndi obwavu bugiba mitwalo 2 owekiba Namayanja nze omuntu yenna yaliko mu kibiina kya DP kolagana naye biri byali bikadde nze uleka samanya omusalamala Namayanja meya wa Uganda we Masaka meya wa Uganda we Masaka nawe meya wa Uganda owekiba Namayanja agamba kiri meya wa Uganda yakwata masini ate okuba essimu egi mukulu isimu ogamba ki mukulu isimu obwavu nga bungi nnyo kale kandabe nakuwabira tanagakuwa yeetonda nakuterako abiri ate nga yeetonda nze bana abatuzaalira meya we Masaka mwebale nnyo kozi yaliko mu tawuni wano yaliko mu Kampala Lubaga yaliko ne deputy meya wano yaliko MP yaliko deputy meya
agamba kyo wekiba namayanja tukutumidde nnyo bana Masaka batulamusize webale kutereza kibuga Masaka juzi natiyitamu nga kitukula webale na bitaala webale na buyonjo webale na maanyi ga Nuupu kibayita Masaka City kati akijjayo bulungi okijjayo bulungi Masaka n'oyo ogiraba Masaka yali ya bbeeyi buli musajja ow'ebbeeyi ava Masaka buli mukyalo omulungi ava Masaka buli musajja mukozi ava Masaka buli kyabbeeyi kiva Masaka ensenene ziva Masaka amatooke gava Masaka abantu abakozi b'e Masaka Ssaabasajja yali agenda adduka yayita Masaka Obote yali akomawo yayita Masaka Museveni olutalo lwali lugaanye yalutwala Katonga Masaka aboononyi Masaka ebizibu biri bina byokka Mpuuga Abeedi Nammere ne Lwasa aboononyi Masaka oli ameka ebizibu biri bina byokka Mpuuga olw'obubbi Abeedi olw'obutasala bulevu Nammere Maalo ne Lwasa Maalo Nammere ne Lwasa Maalo ate bali badde beefumbiriganywa tebakwatagana mu myaka Lwasa Maalo ne Nammere mukulu Nammere agoba enkaaga Nammere mukulu Justin Nammere mukulu tayinza kubanga ate taata we Sempijja alina emeka ani Sempijja ali agoba kyenda Nammere ali myaka ngaana ani akulimba omwegomba lwa bulungi ate mulungi ki Nammere mukulu Nammere ali myaka ngaana tayinza kubanga we Nammere ali mu nkaaga Nammere mukulu boto wagambe bekulu nti ali mu 73 bebe kulu mukulu abantu bawakanye ne bagamba isi mubijjawa ate lwaki kati Nammere tayinza kuba myaka nkaaga nga taata we Sempijja kati wagaga Sempijja asinga President Museveni President Museveni yasinga obukulu mu Uganda ayinange emeka 120 nedda President Museveni yavayo n'agamba senga we yafa myaka ng'ebiri President Museveni n'avayo n'agamba okumanyi ewaffe tuwangaala senga wange afiiridde ku myaka 13 ekitegeeza Museveni ajja kufiira ku 16 ate bwe yavayo n'agamba eggwanga n'agamba senga wange afiiridde ku myaka 13 kati ebizibu by'e Masaka Nammere Maalo Lwasa Maalo Abeedi n'Empuuga Bubbi Bulyake Masaka yali ya bbeeyi nnyo kati buli muyimbi yenna Masaka buli kintu kirungi Masaka okumanya eno Masaka ne Museveni yakikwatibwako obujja yali atema oluguudo n'aluyise mabega w'ekibuga n'alubajja mu site kuba abaana b'e Masaka bagenda gaggawala naye bwe yanoonya ekipande kye ne Gaddafi yekibatera kule Masaka Masaka wa byafaayo bonoonya ne mu masaza olabanga Masaka Buddu tekola bubi Katonda yali agabira buli kirungi kyonna kiwa Masaka era senga bawona Mpuuga ne Nammere ne Lwasa n'Abeedi Masaka ba 100%. Naye omusalamala alina we yagalaga yamu awo simanyi ngeri Nammere ngeri yamuyita mu ngalo omusalamala yali ndooza akooyeemu Nammere wa kooti tojjukira nti wa kooti naye wali eri ku ground kaali kawedde bwe kiri naye Nammere yayita eno mu kakolido so tukutumiddeko nnyo Oweekitiibwa Namayanja naye nze omuntu nze era gw'okiŋŋambye nti Namayanja kasimu nze omuntu yekka gwe mbadde manyi era olugikoba ekkapa mwami Isima ogamba ki ebutambala agamba ki abatala nabbi malayo ng'asinga received by nze wano abantu okabe mbadde mmanyi wa omubaka wa Lubaga oyo muveeko Abubeka Kawalya ne Javiira oyo ye bw'ogamba nti Honorable Kawalya nina muuka wankutte akubuuza kyetaagisa ki ndawe ekitiibwa sisi kale waba ali mu meeting aga kanjive oyo golodi wa Lubaga bw'aba ali kanti eruginoka ku mobile money oyo Abubeka Kawalya kigwerawo era ye bw'aba akusuubiza ne Javiira sizirabanga kezi Javiira ono we Masaka Javiira Sabina uwezanga guwazirya okasalamu nenkamuweereza anti gwe okasalamu nenkamuweereza
Luziro yakola spoken ku parliament era namwebaza nnyo bali balowooza mu mpuga ekaya ateesa era kati munyendo omukunga mugisudde alyoka aleeta ajjukira wa byanfuna bwe kiri tomanyi nti abadde akulira finance e Makerere ku university wa byanfuna ate be batandika entendekero lya Buganda Royal bwe kiri musajja muyivu nnyo bwe kiri be batandika so yaleese naye mbadde simenti naye nze kati omulala gwe mbadde manyi ng'ogyeko ow'Ekiba Kawalya omulala bamuyita Robert Kabanda meya w'Emukono ne meya w'Emukono meya w'Emukono ye muntu gwo akugamba nti kankukoleko ku ssimu mu ddakiika tewali ng'erinnya olyaba nti Robert Kabanda ojja mundabira simumanyi ng'akimaze ojja mundabira talina mutawaana musajja gyali meya nyonyaako ne sikumanyi munnange meya talina ttabu gyali Emukono eyo talina bizibu bamuyita Robert Kabanda Peters mpulira muwulire ayi meya kati aliko ye meya kati wakibuga Mukono bebunze mu dduniya bemmanyi bw'osobola okukubira n'ogamba meya kino kiriwo ekiti nsekatiridde waliwo eganye ina weeganye eganye okuvaawo kayase ku makya nenjikaka nenjiteeka ku kkubo kati ezikidde esise naga katugijjewo era ogenda ekitono ennyo bwabanga ekitono ennyo emitwalo 2 agakuwa yeetonda nsonyiwa embalira tebadde nnungi abiri agakuwa yekolaki yeetonda bebonze but naye nga nnamayanja kati newunza so kati mpuga tagenda kuswala nga bamukiika emmotoka nja kuyamba ku parliament nja kuyamba ku parliament kati gwojja kukolaki wenagisanga nga ngikiika kati kuzina emmotoka zo oliwa jojjo kiika ziri ennene nja gikiika ovuge olina emmotoka 3 naye zonna olina Starlet olina eno bayita bati enjeru Vista olina Vista ate eri endala FX kati ezo zogenda okusimba nja kufunako emu bw'ojja kuwulira embaga mwerimpa enkoni bw'ojja kuwulira embaga nze ate nyinza n'okugenda ne mutomera notomere emmotoka ya gavumenti ate atakatogo musango ate nze mmanyi nja kuwoza nyinza okugenda nengitomera n'avaamu wenyini waŋŋamba nti gavumenti yakwavuwaza bwe wagiwaabira kati ogwo omusango okutomera property ya gavumenti emmotoka ya gavumenti ogikanika teri musango gwa layisi misango egiri mu nsi nga gwa trafiki olaba ne botta omuntu tebakusiba mada kati bw'otomera emmotoka ya mpuuga ne bakugamba ogikanike nga ngikanika ate ekanikibwa ki kyangu nnyo bampa ne bagamba bampa eyo yolina nogizaawo batumyantumye okuva Japan teriiyo naawe nkisobola eryo eryanda ne bagamba oyeeko limu bateekamu gombi nkugegwe nkisobola $1.8 nkisobola nedda mukiike bukisi motoka omugayizayo emmotoka y'abandi bakunoonya nja kikola mpuuga mundekere ngenda kuyamba neyesiga ki maalo kubanga kati ne gavumenti yaggwako dda okulayira kwaggwa dda buli omu ekisanja kikyaggwako ebintu balyokosa mu ofisi anti kati bampuuga tebakyaswala ate bampuuga tebalina famire gwali owuliddeyo muganda wa mpuuga wali owuliddeyo muganda wa mpuuga nempuuga omulumba nga atali muganda wo ate muganda wange owaawa baganda bange nyoonya banyoonye gwe wali owulidde ngabi Matthias Mpuuga Nsamba agumanya bagatoma gwali owuliddeyo muganda wa mpuuga ati yese muwulirangako naye tekimujjako kuba wanga kati abo abasajja engeri gye bakyalina famire uli tebaswala kati nze nkya ne famire yange tebaswalira kati ekitubonyabonya bampuuga tebalina famire talina famire eyimiridde so byonna byakola bikola nti walajja kunnenya kati nze taata wange akyaliyo mu nsi taata wange ayinza n'okumpita naŋŋamba wakoze kino maama wange eyanfaako kati olaba ne bana abawala abeeyambula ku mitimbagano ne balaga simunya biyani nudos zimasiikini bazilonda kasasiro tebalina bantu baabwe kati omuwala ng'olina sisita waali ekibuga olina sengawo waali ebukomansimbi olina jjajjawo waali ebutambala oyinza okweyambula niye obasanga nga mu nsi alimu yekka teri muwala nga sisita waali Bugerere sengawo waali Butambala mukamwana waali Jjinja ono aliyiganga ne weeyambula olina abantu bo mu gavumenti n'abo abawala nsi yaleeta
babajja Kasasiro babalonda bulunzi nga gonde nga Bebe Cool naye bannange omusajja bwe yakubeerera kyoyo omusajja yakubeerera kyoyo so kati bye biriwo palamenti emuyisizaako ekiwandiiko azee mangu property ya gavumenti awatali ekyo bagenda musirikira Bawanyondo amuyoole nga bwali kugaanira mmotoka ya palamenti. Kabanda David ye jeno yagimuwadde yagimuwambu gyavuga naye nti yali ya President Museveni then ne bagiwa jeno n'agiwa David Kabanda ono yamugambye okutema n'okuzira emmotoka ng'ogikomeza niye bagikajjeko ako nako maalo Kabanda akyali muto ali excited Kabanda akuze naawe wata tombalira kati Kamanda ombalira bampuuga mukaye kayinza oba kasajja kankali myaka nga 38 owa Kabanda kakulu tuludde nako oludde ne Kabanda mudde mu system ene ya kozi kali kakubika amasimu nako mte yalinga makulu yalinga kubimeza nga tuzunga naye bwatyo mpola mpola yali wabimeza bannange kati munaye byobwe bito bibiri tulinze kulaba kiddako kulaba ngo ba parliament eyolo omusajja mujjako emmotoka bagala giwa commissioner ddako ne omusajja aganya okugiza ate kati emmotoka bwe mugimujjako erina okulomberwa edduwa eteekwa okusangibwamu yirizi alimu bya shiriki tosobola kulemera mmotoka n'otogiteeka mu bintu ebyo asimulabamu nkola ya shiriki mpuuga tasobola kubulwa shiriki mulaba omusajja omuganda omusajja omunamateeka omusajja akuba kaddaayike bulungi n'anyirira bulungi nnyo nakuzuka tayambala ne galubindi nakuba ekitengi kye obaani yamugaa nti bimuwoomera nze ndaba anyuma tanyina nze mpuuga talina nnaku lwe yali anyumidde mpuuga goleka wayawukana bwawukanye naye mwanyigagana mpuuga tanyumirangako era ye muntu gwe segomba kulabako naye oleddeko ku sente ya mpuuga nga ngisangawa n'essimu ye siriina naye tamanyi yange njikuwa esimu ye nga njagaza ki oyinza obako ensonga za DF nga kiki z'omugamba nga mwagaza ki mutereze DF yaani nze mbeera mu political limbo mbeera mu political limbo tobeera mu kintu kyayika owayi nga tumaliriza